gye buvuddeko abaliko abajasi ab'eggwanga erya Democratic Republic of Congo mu magye aga FADC basisinkanye ekibinja ekya AFC M23 nga bano bavumirira ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu ebize bikolebwa ebimu ku bibinja ebyabayeekera ebiri mu Democratic Republic of Congo nga bino bifuna obuwagizi okuva eri gavumenti y'eggwanga erya DRC, gavumenti ya President Felix Tshisekedi. Abakulu bano gye buvuddeko bavuddeyo ne bavumirira ebibinja okuli amagye okuva mu ggwanga erya Burundi, ekibinja ekya Mai Mai, ekibinja ekya FDLR, ebibinja ebyabayeekera ebyenjawulo ebiri mu kutigomya abantu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Abakulu bano bavuddeyo ne basaba abamu ku baaliko abajasi bakomando abaliko mu magye aga FADC okuvaayo nate beegatte ku kibinja kino ekya AFC M23 okulaba nga baleeta enkyukakyuka awamu n'okuba nga bakulaakulanya eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Abamu ku bajasi bano bavuddeyo ne basalawo kubanga babaako kye boogera ku nsonga ezigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Bano bavunaana ebibinja okuli Wazalendo n'ebibinja ebirala eby'enjawulo. Okusinziira ku bubaka obuvudde mu bajasi bano, bavuddeyo ne bagamba nti amayumba g'abantu gaze gasaanyizibwawo, ebintu by'abantu byonooneddwa, kwegamba ekitabantu ekiri mu Eastern Democratic Republic of Congo kyongedde okubanga kyeraliikiriza, era bano bavuddeyo ne beekubira omulanga eri international community okubaako kye bakola baggule amaaso balabe ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu ebiri mukolebwa mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era bano bavuddeyo ne basaba wabeewo okunoonyereza okumala ku bintu ebigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo n'emisango egize nga gikolebwa ebibinja ebyenjawulo ebyabayeekera abali mu Eastern Democratic Republic of Congo. Abamu ku bajasi bano bagenze maaso n'okubanga beeyogerako amanya gaabwe gye basibuka awamu n'okubanga banyonyola ebintu bye baalaba mu kitundu ekya Uvira oluvannyuma lw'amawulire agavaayo nti ekibinja ekya M23 kyagenda maaso n'okubanga nate kyeddiza ekitundu kino ekya Uvira. Kakati abakulu bano bavuddeyo ne banyonyola ne bagamba nti ebyaliwo byonna ebyali bigenda maaso baabiraba era bano bavumira ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu ebize bikolebwa ebibinja okuli Mai Mai, okuli Wazalendo. Abakulu bano bavuddeyo mu bubaka buno ne bagamba nti ebibinja bino ebya Wazalendo byaliwo nga balina ebisi, nga balina ebyokulwanyisa, nga bagenda maaso n'okuba nga bakola ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu. Era bano bagenda maaso n'okuba nga beekanya bulungi ebyali bigenda maaso mu bitundu ebyenjawulo okuli Bukavu. Era bano bagamba nti bano basalawo ne bagamba nti kati ekimala kimala. Bano nga bagamba nti ekitabantu ekiri mu Uvira ekyali kigenda maaso oluvannyuma lw'okubanga ekibinja kino ekya Wazalendo kyayingira mu kitundu kino ekya Uvira ne batandika okubanga bookya amayumba g'abantu, basaanyawo ebintu by'abantu. Ebintu bino bagenda okulaba nga bo abaaliko mu poliisi n'amagye g'eggwanga erya DRC nga bino ebikolwa tebyali birungi. Era bano bavuddeyo nate ne bagamba nti kati ke kaseera okubanga beegatta ku kibinja ekya M23. Era bano bavuddeyo ne beekubira omulanga eri international community okubaako kye bakola. Bano bagamba nti ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu ebikolebwa gavumenti ya President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo si birungi. Era bano basazeewo okubanga nate beegatta ku kibinja ekya AFC M23. Ng'okulwanagana kukyagenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo nga ekitundu kino mujjuddemu ebibinja ebyabayeekera eby'enjawulo nga bikyagenda maaso n'okubanga nate bikola ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu. Bo abakulu mu kibinja ekya AFC M23 bo bakyagaanye bano bagamba nti bo bajja kubanga balwanirira abantu baabwe nga bano be ba tribe y'Abanyamulenge. Era nga bano bagamba nti abantu baabwe bazze nga batulugunyizibwa, bazze nga
bayisibwa bubi mu Eastern Democratic Republic of Congo wabula n'abamu ku baaliko mu amagye gano aga FADAK nabo nate bavuddeyo nabo ne bongera okubanga balwanirira abantu bano nga bagamba nti abantu bano bazze nga battibwa bazze nga bayisibwa bubi mu Eastern Democratic Republic of Congo naye nga gavumenti ya Kinshasa ekyasirise bano bavuddeyo ne beekubira omulanga eri international community era nga abantu bagamba nti ebigenda maaso babiraba bulungi era bavumirira ebikolwa bino ebiri mukolebwa ebibinja okuli wazalendo n'ebibinja ebyenjawulo nga kuno kwe kuli amagye okuva mu ggwanga erya Burundi. Tujjukira bulungi nti wazze wabeerawo agreements oba wazze wabeerawo endagaano wakati w'amawanga gano abiri eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya DRC okubanga basirisaamu ku mundu. Tujjukira bulungi nti waliwo agreement eya Washington DC yali mu President Donald Trump waliwo n'endagaano endala okuva mu Doha n'endagaano Saudi Arabia nyingi ezizenga zisayiningibwa okulaba nga emirembe giddawo mu Eastern Democratic Republic of Congo wabula okulwanaganako kukyagenda maaso ate nga ebibinja byo buli lukya byeyongera. Kati abakulu bano bo basazeewo kubanga beegatta ku AFC M23 okulaba nga nate bongera okubanga batuusa eddoboozi lyabwe eri abo bekikwatako naddala ku international community era bano mu lwatu bavuddeyo ne basalawo kubanga bava ku President Felix Tshisekedi beegatte ku kibinja kino nga bano bagamba nti ekibinja kino kiyinza okubanga kirwanirira abantu baabwe abo abali mugenda maaso n'okubanga battibwa. Stay tuned.